Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Ate kambabuulire okwegatta kuno essanyu teriweza na ddakiika 3. Oba tolina maanyi. Munnange eno esi kankubuulire era kambabuuze mwabali ku kamera. Essanyu kyengezaako okugamba eddakiika ezo kiriwa kyengezaako otegeeza. Omusajja bw'abajja ejaculation lyessanyu right? Nawe omukazi bw'oba otuuka ku gye bayita entikko teriweza na ddakiika ziri awo. So me, I'm trying to mind my own business. Kankiddemu essanyu lyakazannyaako Ddakiika 3. si bbanvu nnyo. Era abavubuka bannange abali omunanjulira bw'omala okwegatta n'omuwala owulira nga n'apetayita emutunulako tokyagirina. Era mutima gwo era omuvubuka munnange ali eyo era naye akimanyi. Awulira nga n'agamba bakati kino kankyogereko esi buli muntu agezaako kusika okuzza wansi olina ky'omusinga. Basika muntu ali waggulu, ali wansi tewali kye bamwetaaza. Naye ate munnange okumanya nti abantu abalina omubiri guno omuddugavu n'ali wansi bamufootola. Kasa akwana nga yakusinga akwagalana nnyo. Ayagala akulabe ng'ogudde ate bw'ogwa ayagala akulabe ng'okaaba ate bw'okaaba ayagala akulabe ng'ongangala ate bw'ongangala ayagala akulabe ng'ofudde. Nabadde ku podcast emu ey'omwami Bakalwa. Yasinu Bakalwa. So nga yadde alina kale kyagezaako okugamba nti wala bwe tubeera mu system actually ne kasi yakyogerako tuwala mu system nga tukyali ffenna tulina ebibooziboozi ebyo abantu we bakwagala naye kasotandika okutandika okwawukana ku ndowooza yaabwe tanso baganja ntulaba omupiira nakye genda okukola genda wa Brian tulina kyetugenda okukola ngenda wa Douglas atandika okulaba nga amweragirako oba sitegera balina engeri gye atandika okulaba nti gwe weefudde wakabi oba sitegera. So abantu baffe bano balina embeera eyo y'okwagala okutulaba nga nanti kati kyekisinze n'okuzza abavubuka emabega lwaki tebaagala ba man pleasers tebaagala kunyiiza bambi bantu baabwe. Naye esi era mbadde okinzije na mukamwa omuvubuka yiga okweyawula. Bw'omanya ky'oyagala ne bye weetaaga okoze okweteekateeka mu kintu kyo ky'oyagala kino yiga okweyawula. Bw'onoobeera mu bantu abangi esi bw'osimba ensigo y'ekijanjaalo tekulira mu kitangaala tekulira wali bantu bangi ekulira mu ttaka ng'eriyo yokka bweti mu kizikiza. Bw'ekula environment gy'ebeeramu esi obadde okimanyi ekintu ky'oyagala ne weeyawula environment gy'olimu ecreating ekimera kyo ne kikula. Ekimera kyo kye kirooto kyo oba kye kintu ky'oyagala. Naye bw'obeera mu banno n'obabuulira ekirooto kyo bagenda kukyongera kukitta. Ekyasinze okutta ffe abavubuka tunyumiza abantu ebirooto byaffe batalinaako na idea. Okugeza njagala kukola kino onookisobola gundi kyamulema ogenda kukweta kagundi abaana bajja kubba gwe ebintu yabimanyi abaana bajja kubba. Abantu abasinga bwe tubuulira ebirooto byaffe balowooleza ku ludda lwa kkono mu ndowooza. Bo balowooza ku bitasoboka. Oyagala kulunda nkoko enkoko zijja kufa. Naye nange nembuuza ye Ssekalaala bwe yali atandika enkoko buuza yatandika atya? Oyagala kusoma esi kankubuulira onagijjawa Augustus Ntakenga 2 December ononzikiriza mpiseewo akalango kano ali ku Popopo Memorial. Simon Senkai agenda mu hosting. Bw'otunira story ya Ntake yatandika okutambuza emigaati ku kagaali. Tujja kubeerayo. Webale nnyo. Katiketi ko kayingidde dda. Naye si namala okulaba nti abantu abo balina olugendo lwabwe okutandika n'akatono. Abavubuka kye tutasobola we are waiting to accumulate much okusobola okutandika. Era kyekiri kyesi kye nagambye teri musaala mutono. Ayagala bukadde 5 nemmala nfuna ku bukadde 10 nkola kino. Wallahi ne bw'onoofuna ebukadde 10 nga toyina discipline ya bukadde 10 business ejjagana. Aze badde mmanyi
tusobola tufune ku nkadde 10 tumanye we tumukwata ekikumi kigenda okujja nga ng'osobola okukwata esi omuntu atasobola kumanegi kankizeeyo esi bayibuli egamba bweti nti omuntu atasobola kumaneginga katono n'ekinene kitasobola kimaneginga esi oba tosobola kusevinga 5 buli lunaku tolina bw'ojja kunnima nti onoosevinga omutwalo aba alimba ese era nekino era kankizeeyo kiri kyobadde ogezaako okuleeta nti kasita otandika okudisikasinga ekirooto kyo mu bantu abangi bagenda kukitta ese olina by'oyagala okukola era saakozizo kati zaakyuka abantu booli nabo bali mu doketi y'emu mwogera ebirowoozo byebimu naye kati banno bewaleke banyiigira yeraga era esi bw'olikola ekintu abantu bonna ne basanyuka manya tolina kyokoze nze esi gye nkolera mpalwa n'okuva kwa sikaali paka ku maneja mwana nakuye nnyo kuba lwaki nze nina ekyenjawulo nze nina kyendaba bo kye batalaba omulimu gwenkola wali si gwe nasomerera byenkola wano bye nasomerera kyovola bwe mba mbyogera nina emirembe ne bwe mba nina gye nakomokedde nga nina okujja ku kifo kino ntuule buno buweereza leero lwa sande senga mukama wange ampita ku sande bwa sijja kujja naye ate wemba ngenda ku buweereza buno ne bwe kiro sawa mukaaga olina okutuula because nkyagala ku mulimu navuddeyo ng'obudde bukyali saabagambye nabagamba bye nteekeddwa kukola nzijja okukola ekintu kyempulira omutima gwange kolindi yange kyenjagala nze wadde tekimpadde musaala naye nina essanyu lyempulira muli ery'omwoyo nga ntuukiriza kino teri ssanyu lyange kisinga kunnyumira ssanyu lyange bwe lisinga kuva ng'omuntu obulamu bwe bukyuse olw'ebigambo byenfubutukamu oba olw'okuyitibwa kwange esi nsanyuka nnyo ng'omuntu akubidde essimu n'aŋŋamba ekigambo kino kye wayogera nali ŋŋenda kubivaako naye ekigambo kino kyanzizaamu amaanyi kyova olaba ntambula noŋŋamba ddaaga olaba n'ennyumba nagizimba lwa kigambo kino nze esi teri kyensinze kufuna wano nga bantu oli nakolera ekintu ng'obadde tomusuubira nga tomumanyi nakumanya tomulabanga nako naye olw'ebigambo by'ovaamu esi kankubuulire ffe tujja kuwalanwa olwa kodingi yaffe tujja kuvumwa olw'okuyitibwako ebisoomooza bijja kujja olw'okuyitibwako esi kyova olaba ne oba olina gy'okolera okutali kuyitibwako ebisoomooza bijja era oli bw'alaba ng'okola okuyitibwa agamba katomo mulimu ssente ebyo tebitunda tebabyagala tebabyagala olw'okuba talina gwe vision bearer ne waabeera omu nga esi bw'oba gwe vision bearer abakuli emabega balina bye balaba ate gwe byotalaba ate gwe olina byolaba nayo bye batalaba kiba kitegeeza amaaso gaabwe go we gakoma weewo era kyova olaba we basinziirira n'oku opinions zaabwe. I always meet people nga nimwe mukola TikTok naye mufuna mumwe abantu aba business America tife tuli ku ground nadafa wako ya downtown yeah. Owino mbatumiddeko nakivumba tumiddeko wonna naye ebyo bwe batusanga kati nganze personally kibasobola okunguza mufuna mu ssente mu content creation actually but bamaini no content creation baba TikToker baba TikTok mufunamu lwakimumala obudde that comes naye kanenze kanakawo okwenyonyerako mbaga sinyonyera abantu era nzalanga bwe olaba esinga bw'okikola ekyo kati omuvubuka omulala wataba na mmeeme nywevu akakana abivudde ku bavubuka bangi tuvudde ku kituteekeddwa okukola oba ku kuyitibwa kwaffe olw'abantu ebigambo bye boogera nze esimbadde nkyakugamba nze empala n'okuva kwa sikaali waggulu wali wansi paka waggulu olw'okuba nze neeyawula esi obeeranga mu kifo nga mukola mwenna ne weeyawula anti okweyawula kutya kubanga oyinza okweyawula bamnaloza yeeraga oyo yefudde wakabi esi buli bw'onootambulira ku kigambo kya bandwagon nti obeere mu sisitimu ekumire ogenda kubula
wewe discipline nti bano bakola kino nze nnina ekyange kyenkola olw'ensonga zange zino na zino na zino. Esi gyenkola nze nnina ebintu bye sikola. Nti ntambula butambuzi kasita akola ogwandeese n'entambula n'engendo gwange guba guwedde. Esi nnina ekirooto, nina abantu abandaba era oli agenda najja nagamba mwana gwe yeggwe wano. Mugamba yenzaawo kikyokola wano. Ngamba nkola ssente. Naye era agenda okulaba ng'embeera zange wadde ndi mu kifo ekyo njawufu nnyo olw'okuba nina calling eyange. Abavubuka kyabalema okutegeera emirimu gino gye tukola emiralalala gituyambako kutubeezaawo naye tulina ebirooto bye twagala okuggusa. Okitegeera era obugagga bwo esika nkyogerere wano ku mpewo obugagga bwo buli mu kuyitibwako. Muvubuka munnange aliyo ng'olina ekitone kya kuyimba obugagga bwo buli awo okuyitibwako nga ddala olina kuyimba obugagga bwo buli awo. Ojja genda okuba ekyeyo emyaka 10 okomewo nga bwe wagenda. Ojja kukomawo nga bwe wagenda. Naye bw'onoomanya nti kwe kuno okuyitibwako ne discipline ojja kujeewa. Ogenda kweyawula. Okweyawula tekutandika na kwejja mu bantu. Okweyawula kuva mu ggwe munda. Bw'okuva mu ggwe munda olina by'otajja kukola. Nga munaye bakola bino naye sijja kukola kino. Esi mu kintu ky'okweyawula kankimenyemenye era neera nkikugambe kino ku mpewo. Abavubuka tebeeyawudde mu kwegatta. Obwegassi kirala n'okwegatta kuno kwe bamanyi kuno kw'abakazi n'abasajja into that particular action n'okwegadanga. Esi mmaze okulaba generation eno abantu bazannya akaboozi k'ekikulu n'ebitasaana. Mugana kwegatta ebisaana byebiriwa. Esi omuvubuka yandyegasse ddi yo wange omuvubuka yeegasse naani? Muzannyo omuvubuka ndabo mukola akaboozi sibalina bwensoba nakigatta mukola akaboozi ako ke mukola mwenna naye kalina impact. Lwaki tubonaabona? Tulina ensonga lwaki tubonaabona esi abavubuka abasinga oŋŋamba otya nti omwana atandika okwegatta ku myaka 11. Oba okitegeera esi newe omuvubuka n'akugamba nti ye abawala be yeegasse nabo kakanta kajjula. Esi omuntu ono gwe weegasse naye alina byakuggyako olina by'omuggyako. Bangamba nti buli muntu otwala ekisiraani kye bwe weegatta naye weebale nnyo. Esi olaba olupapula ng'olugatta okwata olupapula n'olupapula n'osiigako supagulu n'ozigatta bw'ozipapagula bwo buti birina bye bisigaza byonna. Oba ntegeerekese. Esi omuntu ono olina ky'omuggyako omusiraani gwe tukomboozezza guli mu kwegatta na buli omu under some influence. Kyekiri kye nagambye weeyawule. Emikwano gino gitusudde nnyo mu ntata. Naali tamanyi kunywa mwenge n'oguyiga. Oli ayinza okuba yaye asobola okunywa omwenge naye controllinga. Kati nze ddaga kye sijja kusobola kukola. Bwe nanywa omwenge gugenda kunsindikiriza okukola ekirala. Naye ogenda kwegatta na buli omu. Esi generation erina kye bayita casual sex. Nti omwana abeera n'ewaka maama n'agenda okukola n'ayingiza mu kisenge kye. Omuzadde tamanyi. Nina omuzadde alina keesi eyo. Omuzadde oli yaŋŋamba wesiba mwana wange omulenzi alina emyaka kati 18 is in senior 4. Abazadde bonna abaana kati bali mu holidays. Abamu tebanabira abaana kati aba senior 4 subira bali mu holiday bali mu vacations zaabwe. Ekyakola ebibuuzo. Naye esi omuzadde oli yaŋŋamba nti omwana we bw'aba taliiwo akyaza abaana abawala mu ruumu ye. Bw'akyaza abaana abawala mu ruumu ye bakola bye bakola. Omuzadde ono agenza okkizuula nga wayiseewo emyaka 2. Omuzoogombo gwatandika mu siniya ya 2.
esi fenna tumanyi sini ey'okubiri amaanyi omwana we gamusuukundira naye omwana oyo embala eyo teyamuliimu naye ayina emikwano gye yali alina gye gyamusindiikiriza okukola ekyo muzadde ono olw'okuba yali talina budde bumala single mother ayina okukola obudde teyabuwa mwana emikwano gino ne gimunyakulako omwana omuzadde oli aŋŋambye nnwanye okulaba nti omwana omuze aguvaako naye omuze guganye nkole ntya omwana we akula talina ngeri gy'asobola nakumutangira kuba tamusibire mu kikomera omwana oli ayagala akaboozi oli omwana omuzadde yankubidde essimu ng'akaaba mbadde kankubuulire omwana oli simanyi bwe ŋŋenda omwana wange bamunzibako abazadde mwenna abandaba abaana bammwe baba babbako naye temumanyi omuzadde okubbako omwana okumuzza ggwe kigenda kutwalira ebbanga era kyova olaba abazadde nnyo bagezezaako okuzza abaana mu myaka eyo nga baretirinze naye ng'omuzadde akyakola kizibu nnyo okuzza omwana we okuggyako katonda nga yamuyamba kuba ebisika omwana ono bingi n'ebyatamanyi omwana ono omuvubuka yeegatta na buli kiramu esi omuzadde ovanga ku muzadde bwatuka eseera n'agamba ne condoms nzisanga wansi w'obuliri nga nkozeseemu naye ayina omwana omu mwana mulenzi era nkijja wano ku kamera lwaki abaana boonoonese blame tebangako ya musajja wadde n'ogo blame yammwe bamaama mu abavunaanyizibwa omuzadde ovunaanyizibwa ku muvubuka kati olaba generation lwaki eyonoonekanga bweri kati kitonde kikazi kyekirina omusango kwekyo kuba esi kyova olaba omwana alina egi watuuka mu African society omusajja n'amumuggyako naye olw'okubanga kati abazadde beekwata abaana tamulekera kitaawe kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe nanti mukola mwemalirira osobola osasulira omwana fiizi osobola okukola ki olina by'otagenda kukola waliwo saying egamba what man can do woman can do what can do better ate abasajja kyogamba abasajja abakuziza abaana abwe nga ba single fathers abaana abwe teboononese ese kankubuulira statistics zino banga jeba no sagala statistics omanyi lwakinzireeta genda kikulambulira bulungi omwana omulenzi akuze ne kitaawe wanjawulo ku mwana omulenzi akuze ne nnyina mu mbala in personality omwana omuwala akuze ne kitaawe wanjawulo nnyo n'omwana omuwala akuze ne nnyina esi jaga weegendereza abaana balabakwa ne bakitaabwe they are one of the most aggressive girls that we know be bawala abakola decisions abastandinga ne ku kigambo kyabwe kuba taata ayina embala gy'ateeka mu mwana ey'obuvumu omuzadde omukazi gy'atakola omwana omulenzi akuze ne kitaawe amulaga ensi kyeki nakyogera wano ku programu eno era nkiddamu omuzadde omukazi anakyaringa mwana taraisinga mwana era ogenda okulaba ng'omwana omulenzi akuze ne nnyina mu bufumbo amenyamu in most cases ekyo bulaba kati mubakaaba bemugulira n'engatto kati oba okitegeera esi kyova olaba abavubuka boonoonose lwa bintu ebyo ate ng'omuzadde tojja kumunonya embeera ekyuse naye ate embeera ekyuse kyonna kyonna it's going to dawn on her or him naye era nkubiriza neekubiriza ffenna abazadde ffenna abali eyo omwana wo making sure nti omusembeza lwaki abaana kati abavubuka boonoonese temukyabasembeza ensi eno ne bw'onoogigoba emirundi 6 muzadde munnanga ali eyo ne muvubuka munnanga ali eno togenda gikwata kuba abavubuka abasinga obungi bakyali
under their parents' shelter. In most cases abali ku campus abali ku ki n'abayingidde mainstream ebyo nabyo n'ebisoomooza biri awo naye era nga bwe nakugambye nti omwana ne bw'anaakula emyaka 8 esitagenda kula kuyisa bakadde be ajja kusigala mwana kyova olaba bwe tuyingira mu nsi eri ennyanja ebitusoomooza era oddayo n'okuba essimu omugamba maama bino biganye agamba guma oba n'okubira kitawo n'agamba tujja kumalako ojja kuwangula me I think era ino eteeki yange abazadde mu abandi badde basooka okubeera ba motivational speakers before even other motivational speakers come in ku baana bammwe never motivational speaker njagala okiddemu but abantu batagera motivational speaker you know what nze muntu abadde ku social media you know for some time yeah for some time ne buli muntu ajja clicking over business idea, over life idea, over love idea, anything. Someone will say, my motivational speaker, what are motivational speaker mutuge? They have already said that. When I can't see what are motivational speaker, but you bumpini or motivational speaker. Baba Mani. Okay. Oh, Malago. We have a problem with this generation. With this generation, we have a problem. Generation but you know what, I just have to leave. Kambabuulire. I had let go. Omulembe guno teguliiwo kuwuliriza. Guliwo kuwulira. So baba bawulidde. Bawulira buwulizi. Omuntu awulidde tatwala na budde kulowooza na kutegeera. Kyova olaba omulembe guno abategeera batono. Omulembe guno abategeera batono. Omulembe guno gwa kunnyonnyola nnyo. Kyova olaba abantu bedda baalinga bagezi nga tebakozesa na calculator kozesa kubala. But now this naye omulembe guno gwa kunnyonnyola nnyo ate okunnyonnyola ennyo okutegeera basooka kugwa mu ntata na mbizibu nakyogera kugenda n'amaaso abaana be nayo kanoonya amagezi weebale nnyo so nga luwali omubuulira nga tasobola kubiwulira ate esi nakyogera wano amala kubeerawo natoka sente ze mu ttaka bamubbye nayo kajuga no ajibaka luba yali amunnyonnyola of recent oba Milton Buteraba nayo kakomawo and these people I don't know esi nakyogera wano Newton Buteraba ne bwanayogera emirundi kakaaga ba motivation speakers ne bwanayogera emirundi kakaaga ba inspiration speakers ne banakola bicha ba transformation speakers nga mune munayogera esi tosobola ku advising omuntu ali on top omuntu yenna bamuwa advising amaze kugwa tolaba namwe abayingira mu bufumbo bababuulirira tebigenda kukola makulu okujjako ng'omaze kubuyingira n'ogwa amaze nakukuba oba okitegeera kakiddemu teba advisinga muntu ali on top in most cases olaba Museveni alina abadvisor be naye yaba advisinga ate oba okitegeera they advise someone amaze okugwa era nkubiriza mwenna abandaba abantu abalina ku ssente ne zibaggwako mbeegayiridde mubawa amato kuba yajja kubuulira atestinze hespheres ez'enjawulo eya waggulu n'eya wansi esi kusemberera nnyo omuntu oyo agudde omuwama togenda kulaba w'ensobi bwe yazikolera omugagga gy'atajja kugamba ffe twogera ebigambo bino abantu abaatuuka tebabibagamba era tebajja kubibagamba kuba temuli mu liigi zaabwe bajja bagamba kola nnyo naye ate nga musajja wattu okola nnyo okitegera ekibu temukola bavubu temwagala kukola okitegeera naye esiga nkubuulira ebigambo byange bino njagala nnyo omuvubuka ogwe njagala nnyo omuvubuka ogwe buli kigu kyogwa mu bulamu buno muvubuka munnanga ndaba tekiri kuleka kyekimu okujjako ng'oli musiru kyova olaba n'ebyawandiikibwa bigamba omusirusiru ne bw'omusekula mu kinu tanoga era bw'ogwa ekigwa ekisooka n'otayiga n'ogwa ekyokubiri n'otayiga n'ogwa ekyokusatu n'otayiga n'ogwa ekyokuna n'otayiga bw'otyo bw'olifa era kankyogere ne wano ku kamera muvubuka munnange ng'oli musiru a stupid youth you have no portion in this world belongs to thinkers bw'oba tosobola kulowooza enensi ekulemye abavubuka b'ennaku zino tetulowooza bwe tuba tetulowoozezza abalowooza bagitututteko
tojja kulowooza ng'olina sakozi z'olimu nga teweeyawudde ese obulamu bwo obufumiitirizaako okusobola okuteekawo ebiruubirirwa mu bulamu byo ng'oli wekka olwekirowoozezaako ekyo kankiddemu esi ofumiitiriza mu bulamu bwo okukola by'oteekeddwa okukola ebikutwala mu maaso ng'oli wekka tobeera na nkuyanja y'abantu. Let me tell you, oyogedde bulungi nankanyongeze ku kya Douglas. Inze I have a problem. Nze sagala nnyo kubeera n'abantu bangi. Lwebeera n'abantu bangi ndaba ebizibu bingi, distractions ningi. I always tell people ne balooza tino ndi mubi. Inze muntu abeera wemba nga siri ku show, wemba nga I'm always alone in my room. Inze ndo okwebaka saa mwenda mbeerawo nga ndowooza kati by the time nga nzekka buli kye ngenda okukola oba kye ndowooza okukola like 1 year mba mbirowoozaako eyo nga ndi nzekka alone ate nze ndowooza nnyo ekyo obanga emisana it's a lot of noise, so kyayogedde kituufu according to my personal experience. Yes, era kankyogereko gwe muvubuka munnange ali eyandaba nkiddamu njagala weewaakadde gwe wekka bw'omu kuba bw'oneewa obudde wekka ng'oli wekka ogenda kufumiitiriza ku bikutwala mu maaso kyova olaba bagamba genda obuuze ssenga w'omutima gwo. Ssenga w'omutima gwo tagenda kujja kukola ng'oli mu bantu abangi era bw'odda mu buliri bwe bw'oti ne weebaka bw'ofumiitiriza byonna ebibadde mu lunaku. Era obeerawo n'obuteerimba ne wali ali omanyi noga naye omanyi olumu waliwo otugenda extra mile enakoze ensobi obeera wekka ne wano kyaka ngenze nnyo omuntu ono lwaki muwalana nnyo esi omwoyo w'amazima ayogera nnyo mu ggwe oba asituka nnyo mu ggwe gwe wenna ndaba njagala owulirize kino omuntu yenna omwoyo w'amazima ayogerera nnyo mu ggwe ng'oli bw'omu. Abantu abasinga tebaagala kubeera bw'omu esi ate n'okubeera obw'omu si kubeera ku gadgeti eyo. Jangu mu country clubs like gardens bwezi todde wali otuule ofune kacaayi obeeraawo osirike ogenda reflectinga wa gy'ovudde wa wooli ne wa woolaga nga kye bayita okwewa obudde. By the way ne solutions mwezijjira omwo naye abasinga mwebuuza ku bantu ensobi we tuli eno tufuna ebizibu ate ne twebuuza ku bantu ne batuwabya. Oli omuntu gw'obuuza ye ekintu takiraba nga bw'okiraba n'obulumi tabuwulira nga bw'obuwulira ne approachment gy'agenda okuwa engeri gy'ogenda gisolvingamu egenda kuba ndala. Era agenda kugamba ojja kukola kino na kino ogenda okikola ate kigaane ate omunyiigire empaana wejja okuva ate nga motivation speaker yakola kitwamuko bwe wali obuzibu sooka otuule wekka wonna bajja kukugamba ebiwerako ddayo gwe wekka wekka ogambe kati kino bukyaŋŋambye naakisobola weepime ebime by the way ovumbula n'amaanyi go gwe ng'omuvubuka ng'otegedde nti kati manyi bampadde advices ziwerako nnyingi naye ngenda kulondako eno kuba otegedde amaanyi go ogenda gavumbula era ng'oli bwongo kuba n'ebiconfronting nga tebijja ne bibalumba mwenna nkasaako bikujjako gwe wekka ng'oli bw'omu. Kyeki kyalemye abavubuka bonna otegeera. Esi kanjogere ku kigambo ky'okwegatta. Esi lwaki nnemedde ku kigambo ky'okwegatta? Kondomu zitambula nnyo kyekimu kulemesezza abavubuka okulaakulana. Nze omuvubuka nga wafuna omukazi n'omuteeka ewaka tewali buzibu. Nze kyengezaako okugamba waliwo okwegatta okw'ejjenjeero ng'olinga gwe baatuma. Obulamu buno bubo teri yakutuma genda kwegatta kutyo. Ate kambabuulire okwegatta kuno essanyu teriweza na ddakiika 3. Oba tolina maanyi. Munnange nno esi kankubuulire era kambabuuze mwabali ku kamera. Essanyu kyengezaako okugamba eddakiika ezo kiriwa kyengezaako tegeeza. Omusajja bw'abajja ejaduration lyessanyu right? Nawe omukazi bw'oba otuuka ku gye bayita entikko teriweza na ddakiika ziri awo. So me I'm trying to mind my own business. Kankiddemu essanyu lyakazannyaako
dakika 3 si bamvu nnyo era abavubuka bannanga abali omunanjulira bw'omala okwegatta n'omuwala owulira nga n'apetayita emutunulako tokyagirina era mutima gwo era omuvubuka munnanga ali eyo era naye akimanyi awulira nga n'agamba bakati nakoze kyaki kale ebiri jange senga w'omutima gwe najja n'amugamba guilty eri nejja n'emuyingira ye ng'omuntu n'agamba kati oba nabadde nfaaki kubanga olaba tekirina kiri kyoweepikirako kinnya tojja kukituusa wekituukira ne kivaayo n'omwana ow'ekkiro ennya ate gwe ataweza kkiro emu ne koota eyinza okuba tewera akaboozi tekakwemazangamu learn how to control yourself muvubuka munnange gy'onookoma okulekeraawo okwegatta kwekulaakulanaako omusajja yasooka ogweddalo mu nsi muno yagalwa kitonde kikazi anti bagamba kyobeerawo otya kankyogere wano ku kamera kyomuntu omukulu ategeera abeerawo atya nga teyeegase esi ebyawandiikibwa bigamba bwe biti towanga bakazi maanyigo wa eri essula eruddawa eri mu bayibuli afogoteirako mugenda kunnyambako wano mutuyambeko wano bweba teri mu Mika somewhere there mu bitabo ebisembayo mu Old Testament bw'owa abakazi amaanyigo n'obwakabaka bw'obufa kankizeeyo mu bayibuli still bw'olaba abakabaka abasinze ekibasudde kabe Solomon bakazi naye abakazi okututta kuli awo wakati mummwe wakati gwandaba omuntu omukulu ekitegedde Dilai tasobola naye kyengezaako gamba kiriwa nti bw'owa omukazi amaanyi ng'omusajja yina omuvubuka wenna ndaba oyina obwakabaka bw'olina ottambuza obwakabaka bw'olina ottambuza kasita obugattamu omukazi n'amaanyi go gonna n'ogamuwa gonna obwakabaka abututte sinakindi abusse. You are a king in your own making. Esi bw'oba olina business n'ogiteekamu obukazikazi ne bugiryegwa buuza abakazi gwokola mu kibuga awo era basobola okugana oga Pito yalina sente naye abakazi kye baazikola abakazi baazirya yawa abakazi amaanyi ge tetugana kuyasi era zo muzirya nga temulina kye mwesise namu era muvubuka munnange ali eyandaba boy child towanga mukazi maanyi go bw'onoowa omukazi amaanyi go you are going to destroy your kingdom. When you destroy your kingdom okuyimuka ese omusajja agudde olw'abakazi okuyimuka muganda wange kizibu. Ate bagamba behind a successful man there is a woman. Kaliwo contradictions. Abasajja bagwala abakazi ate bagamba abasajja abamu bayimudde olw'abakazi. So what could be okimanyi munange no weewadde answer. Behind a successful man there is a woman, not women. One woman. So obuzibu wali nti kubeera nga alina abantu bangi. Oli muvubuka naye buli kakusala mu maaso akazze ku kyalo gweyagala osooka okkayisaamu eggaali. Omukyala yeetaagisa naye ekisooka ye mukazi ki ye muli mu makubo ki. N'amakubo gano waliwo amalambulukufu we gali kuba esojja agenda ofune mwana w'abandi mumudde mu kwegadanga okwa buli ku makya mu ttuntu lwaggulo kiro nga tewamujja na waabwe ogwo omukisa teguliiwo ge mazima omukisa tegujja kubeerawo oli ku mwana w'abandi bw'otyo bw'omunuuna ebbanga eryo lyonna kankubuulire ate ogenda kumumaliriza n'omuwala naye bambi muvubuka omudashinge out ate oyingizeewo omulala toyonoonye budde bwo bwokka naye onoonye n'oba omuvubuka munno omulala n'ekisirani kyonna ate mukigabanye okitegeera mu spiritual world kankubuulire ekisiraani kino esowe kyekino kye nagambye onyumirwa eddakiika 3 n'oba n'ekisiraani okumala emyaka 3 negwe ekisiraani kyo tebakyejjaako tusala kyenaazaako
esika nkubuulire kizibu nnyo okunaazaako ebisiraani ebiwera akakaaga nga bwegatta na buli omu ekyo kubajjukira tojja kunnimba leero ku mande weegase n'omuwala omulala oyingidde ebbaala olonze ekkuba omulala ate esika nkubuulire kino ekitonde ekikazi mwe muyingiza esi bw'omukazi buli basajja abamuyingira abanga fulcrum ya sitaani kino kyo nkyogera sikiddamu njagala yenna ali eyo afumiitirize kyova olaba sitaani mwe abayinako access y'amaanyi omukazi alinga kasuwa ka sitaani nti biyingira mangu kati ye omusajja ye bw'ayingira mu mukyala abaako byamusenako omusajja ne byafuna ku mukazi lwaki gwomukazi kanjogereko ku bakazi nti gye bakoma okubeeramu ennyo abasajja ab'enjawulo oyingiza kyobalaba mu receivinga you are the receiving end at the end of the day you get ekitali ate kuffe ffe tusiga busizi nsigo naye mu ababirera kyova olaba oli omuvubuka agenda n'akugamba neebase n'akakazi wiiki ewedde mbadde mu kkomera amabanja geeyongedde buli kimu mu abayina ebyo kituulamu mmwe sigambye nti abakazi muyina ebisiraani munkwate bulungi you are the pot of all that that's why sitaani abakozesa nnyo that's why era ogenda okulaba percentage y'abakazi abasinga be basinga okubeera mu masabo Uganda we yatuuse oba okitegeera abasajja babeera mu masabo awo esi kankubuulire abasajja babeera mu masabo ate omukazi osanga omukazi aloga n'osanga ku musajja aloga duka abasajja omanyi lwaki bo bagenda mu masabo ebiseera ebisinga bintu bya finances omusajja amumanyi kimala omusajja okimanyi aloga n'omukazi abeerewe oba tobamanyi gundi wandi tina mukwano gwaffe wa I know esi kankubuulire esi njagala kino okijje ku nze in most cases abasajja batera okugenda okukola ebintu ebyo nga just finances era ogenda obalaba mu kibuga ng'ebibatwala byanfuna kimala naye omukazi alunga omulagala nawateetaagisa alunga ogw'omusajja n'emikwano gye n'alunda biki so you get sitaani ekitonde ekikazi akiyitiramu nnyo kati muvubuka munnanga ali eyo ebigambo bino biwulidde ku media gwe kigenza nga kikuyisa amazzi buli wamu mu kitonde ekikazi kiki subscribing ogende weebake n'okwebaka kubanza ekisinga okunnuma kye kino esi teri bulumi bwe naakasinze kuwulira mu bulamu bwange nga kulaba muvubuka munnange ng'abonaabona naye ng'abonaabona olw'okuba yanyumirwa eddakiika 2 esi abavubuka abasinga obungi balina abaana naye ng'abaana abo tebaayagala kuba nabo nga nsobi abavubuka bangi bali mu bufumbo abavubuka bangi bali mu bufumbo naye nga olw'okuba eddakiika 2 omuwala yafuna olubulo bamugamba muwase nze nkijja kunzenze kankyeyogereko eno opinioni yange sisobola kuwasa mukazi lwa nsobi ekyo sisobola kukikola naye abavubuka bambi batunula munagamba omwana wange akulire wabweru kampase kamuwase olw'okuba famire egambye me Douglas I stand on my word I can't marry someone because of a mistake abavubuka abasinga muli mu bufumbo obwo mu cohabiting mu buzigo olakata abavubuka balina abakazi mu buzigo tebabafuna olw'okubanga babaagala in most cases abasinga zaali nsobi bali mu high school n'afuna olumuwala n'afuna olubuto muwase kati n'amuwasa n'abeera naye si basanyufu kiba kitegeeza ebirooto by'omuvubuka oyo n'eby'omuwala oli byonna byaziŋŋama kati webiba byaziŋŋama okutambula mbulamu kugenda kalubiza tebagenda kalubirirwa bo nabbo bagenda kalubirirwa bo nabbo naye n'ekitonde kye baleesewo kigenda kalubizibwa kuba ebirooto byabwe biri byonna byafa era batakola nnyo na Katonda batekako mukisa obulamu bwabwe bugenda okukoma kyoba bagenda kutambula bakaddiwe n'omwana naye ajja akule atambule mu lineage emu
oba okitegeera ese so nkubiriza omuvubuka munnanga ali eyo era nkyogerako eddakiika 3 oba sekendi 3 tezikwononeranga obulamu kuba bannaye tekirina kye kikuggyako nga teweegase weba oyagala okwegatta wasa oteeke waka weegatte nga bw'oyagala ate munnanga ekisinga okunnuma bwe muwasizza temwegatta nabo kiri awo naye ate bwe mulabye obulabye ekkubo ne mulyoka mwegatta nabo ate n'okireetera ne munna ali ewaka abantu abasinga obulwadde kati mubwetangira naye waliwo kyotasobola kwetangira kirina kye tuyita sexually transmitted demons esi byeyogerako ebyo tosobola kuzeetangira ne bw'onooyambala oba njambala eki ne bw'oyambala bulletproof you can't tosobola kugyetangira oba okitegeera so nkubiriza muvubuka munnanga ali eyo okwegatta tekulina kyekugenda tekukwongerako era tekira kyekuggyako ng'ogaanye n'ogamba omanyi nti bino sijja kukola nja kukola bino muvubuka munnange ebeera n'ekirooto beera n'omusubbawo ogwaka mu mwoyo gwo nti kibuyaga ne bw'anaaba akunta ogenda kukola nga shield okuuma omusubba wako guleme kuzikira n'oguvumbeera ne bwe guba kibuyagaze nga kali kagenda okuzikiza ogenda teekawo emikono guleme kuvumbeera ki ekigezaako tegeeza ogenda kubeera muvumu ebisoomooza byonna byonna obusale bujja kujja bukoona ku gwe naye nga tebukoona ku kirooto naye banakwogerera ebigambo ebisongovu ebigambo kakaaga togenda kuva ku kiruubirirwa kyo kuba gwe olina omusubba gw'oprotectinga olina kyolaba bo kye batalaba ogenda kulwananga bwe kisoboka obutazikira naye gujja kuzikira ng'okkiriza abantu abalala bonna okugulengera n'okukusalirawo anti ebiwooma bigwa ki bigwa byokya twenze nye Mr. Douglas nange bwebale ese babirawo kunkyaza kubandwawo okujja lwawo mukisha jala witwetta Saga Douglas badde esi wano ku Atop with SES Media Uganda. Brian yabadde camera. We meet next time. We love you all. Atana subscribe. Please subscribe to this channel. Banange twagala ebintu bino nga ebyokwegatta mubenga bwe bijja mubiraba tewali kisinze kumenya abasajja nga kwegatta ogwe mutwe twagala nnyo next time.